Ndobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Ndobeso. Kale tugenza mu Ndobeso yaffe ey'olunaku lwayo tulabe munafu ono ye agamba atya. Okay. Nyabo. Ungambye nkukubireko kiki? Estebo, nevale kostebo. Nze Mukunja wa BTFM mu Ndobeso. Estebo. Akati nyamba isimu gye nkuweerezaawo n'erinnya. Natulina Honourable gwe twagala otulobesezeeko tulabe. Mulabe ekinti mulobese kuki? Twagala kumanya oba akomawo oba tadda. Mwagala kumanya ki? Oba akomawo oba tadda. Bw'aba akomawo mukole ki? Ekino ekintu twagala okuyiriza naye twagala kumanya oba dda oba tadda. Yabagamba tadda. Ekyo tuwulira mu ngambo naye nga twagala kumanya kiki kyali oba dda oba tadda. Tumanye ekiddawo. Biki bye muwulira mu ngambo? Ayinza obutadda abalala tugamba mbu akomawo naye mbu nga yagamba ayinza obutadda naye nga twagala kati omutulobe kize tulabe kimanye ekituufu. Kale bw'onaayogerako naye? Nja kwogerako naye. Kale beerako ku simu tovaako. Hello. Honourable. Ebo. Honourable tokyakwata simu. Anti enkiiko zituvuga enkiiko. Honourable. Wangi sebo. Emyaka giweddeyo kati tugenda kalala muyaye wange tuteekwa kikuba paka kuwulira bubi. Kugambye. Yawo bituzzeeri naye abantu bo bagamba batya? Abantu bagamba batya? Bakonamu bagamba nti okikubye paka kuwulira bubi. Amazima. Naye nange sikubeerabira. Naye nga mumanyi emirimu gituvuba eno egya palamenti ate nebijjanfunamu nawe nga bomanyi ebintu byaffe bino. Abantu babeera eno nga beebuuza nti adda era bambeerako nnyo nti adda atadda. Kugamba bo tukyalinawo enkizo y'amaanyi nnyo nze mbabaamu nnyo. Nkwesiga nnyo ate gwe musajja wange. Kugamba tunakitambuza. Kugambye odda todda eri abagamba yagamba tadda. Abalala adda. Akalulu weekali odda. Olw'okkomawo naye abantu banaatuwa. Bajja tuwa ate nga tubakoze eki? Ate engeri gy'okimanyi ndi eno muwe ebitaano. Kasaba mmanya nti muwagira. Ani? Ate ow'ebitaano. Ani oyo? Mpuuga. Omanyi naye kyeyatukola. Tuli awo bwekityo. Oli wa Mpuuga? Kakati buli omu aba akusuubira kukola. Mbadde sikimanyi nti oli wa Mpuuga. Kugambye ate bwe twayogerako ne balaba nti tuli stage eno. Principal tajja atabuka. Oyo tajja tukanga. Eno bo abaana bakoonamu tewali buzibu. Honourable. Embwa nga ziba okola kiki? Ate ndi waka tobimanyi olina okubaawo n'omusirikale ow'ekyama. Naye nga yena abaana bakoonamu. Kugambye tubite twenkanya naye ninamu ekibirira ekyagwa mugabo manyi kiri ekiwala. Kiriwa? Ekiwala ekyanneerijjamu awo kakkananga ekiwala kifunye olubuto. Kiwala kibeera wa?
Obukupa kalina. Kati ate nakyo bwe kinkanga mbu kigenda kuntwala mu balonzi tubyogere. Egamba ne tubeera nga tuli awo tubukuta bukusi. Naye nga njagala kyo kisooka nga mala kizimbira y'amaka. Ekyo nakyo kimalirize. Kireke kunswaza balonzi. Ate kikuswaza ogw'omusango okufunyisa omuntu olubuto omusango Honourable naawe. Tomanyi nti n'amakene wakaga magafu. Honourable. Zipu yo gikuume. Kugambye ebisiri yangu n'ekitejjo bimanyi. Twagala tubadde engeri ki gye tugenda okudda mu balonzi abo tulabe nti akalulu kafuna bulungi nga tekugamba nti yaayi. Anti obuzibu bwe waliwo nabana abakolera ku mirimu abakubanja kati nabo baga. Kati bakyabanja ekyabo. Abantu benafumbiranga emmere ne bajja ewaka balidde ne banyiga piraawo kati baba babanja ki banna ebya politiki bijjudde bubulo. Kati emmere yange ibwe wagisasula. Bwe wafumbanga emmere ewuwo ne bajja ne balya kiba kitegeeza nti olwo basasudde. Kakati katudde olowooza baali balowooza gye yalinda eva nalondangayo nnonde balinda sente. Kati kitegeeza tebabanja. Babanja naawe bagambe mwoyo. Nti kasita tugenda kukuma mu kisanja ekirala. Tugenda kukwasaganyiza wamu ettooke. Abagambe ndaba oli ku Beat FM ne Mukunja. Yogera bakuwulire. Mukunja okoze otya? Anti oli ku Beat bagambe tontumaze. N'oteeka ku mpewo okoze otya Mukunja? Ojja kundaba. Onyamerwa mulengere olale bokana kwata nakumutwa okuteko Kunyoko sotia zikwakolate lekichala mama wanga yani mpozi nachito jagala kumulowesa amwajja kiwulira lito tuyinza kubanga ofunyisa bakazi Embuto bwoto omuntu banno wabakozesa emirimu ngono wa Kampala n'obasasula otabasasula ekadala yabasasula bawa baana piraawo banja mbu ne banywa kati babanjaki ani yagamba tukolera bitole bya mmere. Honourable kaweddemu. Honourable ngali n'ebizibu bingi. Eno afunyisa Embuto. Eno teyasasula bantu yabawa piraawo. Mama wagambye Katarina musomesa nti oyo Honourable nga mufunyu. Mufu. Honourable yategekera bulamu bwo bwa maaso. Nanga abasajja balaba n'obwenzi wabula tabatya bwetya kyonna mbu Honourable bakyogeza n'ebyama bannange wabula mukazi w'ekyo ekisajja bagala abakazi tulina ennaku Honourable kubanga amakazi ajja kubagafa balina amaka gasobola okufa awo omusajja atabitya bwentya bannange ebisajja mbwa kasiya kasasiro tebakizana mu parliament abakironda bamasifa ekiwato nga tuweereza Zimbe ebintu ebituka naddala ng'abo abanene bambi twali bayambe ne tabalogesa asobola okwogera ekigambo ekinene ate bambi ne kimukyayisa abalonzi nze mba siwagira ebyo by'okulobeza kati abantu ng'abo kati olaba bambi ayogedde mbu yafunyisizza omuwala olubuto biba bibayeebuula twali basonye embapi oba kati tugenda mu kampeyini nze Mama Fadi wano ku Lukuli Road. Mama Fadi bajja kiwulira paka kuwulira bubi ate kiyinza omuweesa akalulu. Honourable Muse naye ekirungi ky'oyogedde okujja mwe bali kuweereza amannya nze Haji Kasuli Rashid nga mbeera Kabowa. Honourable Muse naye ekirungi ky'oyogedde mannya ge era tategeerekese naye Honourable oyo kakyana kukola tandika okutambula n'abasirikale kubanga tumanya Honourable kyagenda kuzzaako. Ndabira nakakyo naamuti ajati nampanya akutumidde nnyo sigadde ndi Haji Kasuli Kabowa. N'abasirikale entambula nabo baagi anti Honourable akwewera ali n'enganga ajja kukiwulira biri abasemese good morning because mwenka wamwe kola kuchamba financial services ekosa zo MP abantu yabamalayo dda kasita bali omukyedi ne piraawo
omanyi naffe bannayuganda twefuula nnyo kadeyideyi mulonde muntu lwa busobozi naye buli mulonda nti mulina bye musuubiramu byebyo ebivaamu naye MP ye yeetaaga kwetereeza kubanga baaba eno bwagundi ate eno bwe Embuto bannange kale ye ayina emivuyo mingi naye ne bwatadda sikiwa nti babadde bamwetaaga nnyo bamwetaaga nno ku Mbuto yasoba taata we balutuweereza kale nfunye omukisa mpise mu Ndobeso ono director simuka Mambule Road off Gayaza Road mwami Mukunja ona le butateredde bulungi tategeera bulungi lwaki oba akomawo batadda anti ali ku bitaanu ebitaanu ebyo ne biyinza okubaleetera obuzibu ate bitaanu bireeta buzibu kibe babirya anti ab'ebitaanu bategeerekeka kyale erinammwe mutima nze gwe neewunyiza yoli agambye nti bantu batambulira ku pirawo bw'oba olidde supu oba basimati oba osasuddwa ate no munange bayiga omulonzi nti bwabenjala emuluma ayogera nnyo ne kasitoma owayo pirawo kasitakuta tasaba na ssente nyumirwa nnyo Beat FM kuba ekyamazima omuziki gwa Beat FM gungoyagaliza Beat Fama mu budde bwange obw'eddembe mpuliriza Beat Fama ekintu buli ky'omuziki ekisinga